Ebigambo byogenda okulya mu video eno byonna bitiisa. Ampuliriza Ssabasajja Kabaka wa Buganda twongere okumusabira yakava mu bulwadde mwenna mukimanyi era ng'ono yavaayo n'akola speech n'agamba nti Obuganda babukomyawo bwaddizibwawo naye tebwafuna buyinza era temubongoota. Kaakati n'ebigambo bimaze okujja ebitiisa nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ampuliriza ne Ssabasajja byeraliikiriza ogenda biwulira. Kansuke nkutwaliwo omusajja ono katono nnyo eyalumbye mayinja yamugamba totuyimbira situwagala byatuyimbira ni alembaji wangula mu Buganda. Kiki kyonyumya bwe nkujja eno tusumulule ogenda kulaba wanuupu yatulugunyizibwa katono agibwemu ebibumba. Banange bino bitiisa. Olina AK Master tusimbudde ku mukutu gw'omuntu wa wansi. Video sooka ogimpera ekigalo tutandike omulundi gumu tutambula ne Haji Miti musomi wa ddwa enamba ye eri wansi awo munnange ogikoonako gwalina ekizibu omulundi gumu tusimbudde. Bayita aba balimba mbone bayimba ennyimba eziwaana ate bawaana kibawangudde. Kakati onoolimba oluwaana yenaaleemu ng'ate nuupu yawangudde mu Sente olujo oluyimba lw'olugasa kitafaali oli wazimbirirwa. Omwami ono yabadde Ronald Mayinja oluyimba olwo baluyita muzeeyi. Nkugambye kati yezise yekka ani yamugambye nti aluyimba. Sisobola kuzanya luyimba olwo muzeeyi akalulu mwena mwalulira muzeeyi akalulu. Kaakati olwa copyright mukwano gwange ampuliriza oluyimba olwo tetuluzanye naye ng'ebifaananyi ebyo by'olabyemukko kitulakita ne muzeeyi Museveni oluyimba olwali lwa Ronald Mayinja. Kaakati omusajja ono yavaayo n'amwambalira bubi nnyo ng'agamba talina kye yagasseko NRM talina. Kaakati nno munnange ampuliriza ulira ebigambo ebitiisa kansumulule tusimbule omulundi gumu. Munnange Munnayuganda sooka olabe Munnayuganda munnaffe ono eyatulugunyizibwa ng'ensi n'ensi evuddeyo ng'eraga nga bwezze etulugunyizibwa bano nga balisibwa kakanja eyo gye baawambibwa munnange mu nkomyo. Njagala olabe ebigambo bino. Omukyalo ono akulukusa amaziga nga yatulugunyizibwa katona gibwemu ebibumba katona gibwemu ebiwoowoolo katona gibwemu omutima ono baamwokya omugongo gwonna era ajjudde enkovu. Kakati nnono ogwamusibya ogwamutulugunyisa munnange yali atunda obukofiira obwa Bobi Wine ng'atunda t-shirt eza people power ebya nuupu ebintu bye yali atunda munnange ne bamukwata. Kakati mu mbeera eno lwamukwata omukyalo ono batandikirawo okubeera nga bamukuba emiggo egimuttirawo bamukuba emiggo ne bamutulugunya obutulugunya. Ngenda kukulaga ka video kano ebigambo obyewulireko ebika by'amaziga wabula nga bwe nkunnyonnyodde nti Ssabasajja Kabaka munnange yalumbiddwa dda ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ebigambo si birungi byayonoonese dda. Kaakati nno ng'embeera weeva be bannayuganda bano abawambibwa enkya n'eggulu bannayuganda bano abatulugunyizibwa enkya n'eggulu bannayuganda bano abasibwa enkya n'eggulu. Kaakati nga kino kiraga nabo bamaze okubeera nga balumbibwa. Kansooke nkulaga omukyalo ono nkulage gye byatandikidde ate tukomewo mu katambi kaffe kennyini. Bakusiba nako nalina bansi sinaba nakulaga kino mugongo osobola leetayo kamera nenkulaga ajja gireeta tulaga. bankwatira akaweebwaddageya nga mukolaki nga tuli mu kutundamu t-shirts nga tuli mu kusoboozamu bya mudamuda nabatugamba you remove even the whatever the barrets konze njijayo barret bwentwala mukomera when I'm like this. Kati omusajja omukazi omu yali alina rangs najja nandyamu empi neŋŋamba kale omanyidde nnyo onkubidde ki ale ng'amubuuza onkubidde ki nange ng'amuweeyo eŋŋumi paka wansi nalwana n'omusirika nalwaniramu omuntu. Kati oza otya okunkuba lwa baleti yange ng'amubuuza naawe eyambaddemu ya black nange nyambaddemu eyange ze nali nkugambye oba ogenda kuntwala mukomere ntwalaayo. Abantu abamu bagambangako tunywa enjaga oba liri tunywa enjaga oba liri tutunywa. For us we are only looking for one thing enkyukakyuka mu Uganda. Kakati bw'owulira ebigambo nga bino bw'olaba ebintu nga bino ampuliriza bikwasa ennaku wabula nkusaba video sooka ogimpera ekigalo mukwano gwange ampuliriza esobola okutuuka ku buli Munnayuganda yenna wali kasita ogiwa ekigalo era ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka olubeere nga tutambula ffenna mu mwaka waffe ataggwa malojja. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'eddwa enamba ye yakina ekizibu wenna mirimu giyuga maka mukwano gwange sente ziyita mu ngalo omusajja mukooneko. Kaakati nno mukwano gwange wulira ebigambo bino ng'abasajja bamaze okubeera nga batandise okutulugunya bannayuganda nga bwe tulabye omukyalo ono. Kaakati njagala ojjukire ebyabadde wali ku National Unity Platform Headquarters Makerere ku Kavule
okusabira bannayuganda bano abaatulugunyizibwa, okusabira bannayuganda bano abali mu nkomyo, okusabira bannayuganda bano abamu abattibwa ng'ate abo batta be ba gavumenti. Kaakati ekibiina kya National Platform mukwano gwange mpuliriza bano baayita abakulembeze b'eddiini bonna, era Pastor Joseph Serwadda yavuddeyo n'akakasa enseno naga nti nze ebbaluwa nagifuna naye ebbaluwa yantuukako leeti saasobola kubeera nga nze gye wabula mutegekewo olunaku lutuufu lwe tunaasabiranga bannayuganda. Kaakati nno omusajja oba abasajja bano bannaddiini bavuddeyo ne bambalirwa, omusajja avuddeyo n'abambalira n'abagamba nti musabira mwami Museveni, ne basabira Museveni enkya n'eggulu emikisa, ne balema okusabira bannayuganda, ne bagaana n'okusabira omusajja Sobbi ne bagaana okumusabira, ate mbu Sobbi byabadde akola mbu tebyenkanankana bya mwami Museveni. Ebigambo bino okugambye nti si byange, bya bannayuganda Ssekinnomu era ngenda beera mbikuwa. Omusajja atabuse n'ayomba lwaki baaganye okusabira Sobbi ne bagaana okusabira bannayuganda abattibwa, abatulugunyizibwa, abawambibwa, naye nga mwami Museveni wano bw'alwala katono bonna bavayo ne beeyiwa Entebbe mu State House ne bamusabira mbu afune emikisa era awangaale. Kaakati nno n'olufuusa lutalo lwennyini ogenda kubeera ng'olwewulirirako kandukuwa oluwulire. Bw'obanga osobola okugaana okusabira Sobbi gwe nga munnaddiini, era bwe twongera n'okukusaba ogaane n'okusabira Museveni, mwagala kutugamba nti Sobbi mubi nnyo okusinga oyo ate abadde amweyambisa okukola ebibi era abadde amukozesa. Museveni okujja kwe mu ggwanga lino nga atandikiriza Flonasa okuva mu Jensa, okuva mu Gwensanvu-mu-2 Flonasa abantu okumumanya nti Museveni mukozi wa bikolobero, paka kati obudde buno waali oyagala kutugamba gwe munnaddiini amusabira nti Museveni abantu bameka abakafiira mu ngalo ze mu mikono gye, nga n'emumwe mwennyini mwe bannaddiini abeefuula mbu mumwagala nnyo nammwe azze abatuga. Mwagala kutugamba nti Sobbi abadde mubi nnyo, siwagira bikolwa bye. Ebikolwa bye tebibadde birungi, naye oba osobola okugaana okusabira Sobbi ne Museveni muleke. Kakitegedde ne wano yeerwazaamu nyina ka COVID mwenna ne muweeyiwayo ne mugenda mbu simanyi musabira mukulembeze wa ggwanga. Omuntu mugaane mugamba mbu our beloved president omusajja ekituufu mubi. Mwe Katonda wamwe abalagira kubeera bankwe. Gwe tasobola kusabira mwana waddamulira gwe bawambira kitaawe n'osabira ate Museveni eyawamba kitaawe, then muba mutusobera busobezi mwana. Mwefe abantu ffe tubalabirira ekimu eky'ekkumi kye mugamba musimanyi waayo ekimu eky'ekkumi olwa Katonda muyina emmotoka ezambuka owa Katonda, ezo sente tukimanyi mmwe muzikozesa era mmwe muzirya. Wekitegeere kati wammanga mmwe muzirya sente ezo ate muleke ffe ababawaayo akatono ate naffe okutufuula nti ate ffe babi. Nzikiriza Sobbi abadde mubi naye Sobbi si mubi ate era kusinga Museveni. Museveni ate ye mubi nnyo, in fact ye mubivu. Kati tubasaba mubeere bannaddiini abenkanya, temubeera bannaddiini abeekubiira, temwekubiira bintu bitaliimu magezi, mwekubiira eno olw'okuba nti kati ate bonaye tukole ki, naye abantu bammwe bo mubasuulawo ku lw'akasente. Sijja kumenya munnaddiini yenna, sijja kukola kisijja kukola. Ine guys mukyuseemu ku bintu bye mukola, si birungi nammwe bibalabisa. Museveni mubi nnyo, abantu ba Museveni babi nnyo, famire ye yonna mbi nnyo because eviddeko bannammwe, nammwe mwennyini bannaddiini abatuzi. Naye mulaga nti musobolokera ku makya ne mumusabira n'ogaana okusabira ate Sobbi. Fana nava ku bintu by'eddiini asirabanga munnaddiini yenna ajja ku ntaana yange ne yeemonkola mbu ansabira mbu Mukama Katonda andisiivinga endeka batandisiivinga abireke. Nesonyiwa ebintu byammwe eby'amadiini nasigaza Katonda kozi atagenda tuli amu ne muyina enkwe. Jjuukira bannaddiini ab'enjawulo baavayo ne bagaana okubeera nga basabira omusajja amanyiddwa nga Sobbi, ono eyakabeera nga attibwa olw'okubeera nti yali agenze ku ttaka munnange ery'abatuuze bano mbu ne bamukuba emiggo ne bamutema n'amajambiya agamujjambulamu obwensene. Wabula Sobbi kinajjukirwa nti omu ku bannayuganda abadde basinga okubeera n'empisa envundu oba ensiwufu oba enkyafu ng'atulugunyiza bannayuganda nadda ne mukati ne yeewogoma. Ono kigambibwa nti bannayuganda bamu yetuuka n'okubeera nga abaliisa ggoonya mu safe house ezimu ku buzinga obuli eyo munnange mu nnyanja wakati, ate ng'ono avuddeyo n'akyogera nti nze bannayuganda amba tugumbudde baweze era bangi benzise ate nga sikola nzekka munnange nga nkola ne poliisi ebitongole ebyokwerinda. Kaakati nno omusajja ono bannaddiini bangi bavayo ne bagaana okumusabira, kyokka nga ekyewuunyisa okusinziira ku Sobbi agamba nti tukola n'ebitongole bya gavumenti, mwami Museveni ye bafunamu obuzibu bano bavayo ne babeera nga bamusabira. Kaakati nno mu mbeera eno munnayuganda wa vidiyo n'atabuka n'akomba kwebaza eriibwa okulumba bannaddiini bano abatalina munnange kabuntu okubeera nga bagaana okusabira omuntu ng'oyo ate ne basabira omulala. Wabula mu mbeera eno njagala ojjukire munnange saagala weerabire omukyala amayiddwa
nga Shami wa Bobby ono yafudde munange enfa gye yafudde eteyategeerekese era ng'omukyalo ono yazikiddwa olunaku lw'eggulo Comrade munnaffe kitalo nnyo kitalo ddala tusaasidde nnyo abafamire ku ssaffe nnaffe n'abannaffe basooja bannaffe bagenda batufaako mu nfa ey'enjawulo ate mu kimpowooza empolampola kakati nekyewuunyisa ku mukyalo ono munnanga mpuliriza omukyalo ono yalwadde akaseera oba akabanga katono ddala era bw'atu yatwaliddwako mu ddwaliro munnange naye teyasobodde okubeera ng'asimatuka obulwadde buno wabula kigambibwa nti omukyalo ono baamukebedde ne bakebera omusujja ne bakebera obubi ne bakebera omusulo ne bakebera buli kimu munnange nga walaga nti mulamu naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa oba ekikuba encukwe omukyalo ono teyasimatuse wabula ono abadde Comrade munnaffe nnyo era nga President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo teyasobodde okubeera nga atindiga olugendo luno okugenda wali eri okubeera nga aziika wabula munnaffe Chairman Nyanzi ono nga ye mukulu akulira kunga mu Uganda yasobodde okubeera nga munnange agenda n'akiikirira President okwosa munnange abakungu abalala ababaddeyo naye nga President yasobodde okubeera nga aziika wabula Chairman Nyanzi yasobodde okubeera nga aziika Comrade munnaffe kitalo nnyo kitalo ddala omukyalo ono kugambye nti yalwalidde akaseera katono nnyo bw'atyo n'afa era tutwala okulabula n'okubeera nga tuwooninga bakomredi bannaffe naddala mwe bafuutu soja abatuuka ku gurawundi bannange tubeere nga tuwegendeza kubanga omukyalo ono si yasoose era emabegako awo twafiddwa komredi munnaffe wasooja munnaffe naye yalwala mu ndwala y'emu obulwadde ne bubula ogenda okakkana nga afudde kakati noono yalwadde mu ndwala y'emu ogenda okakkana nga afudde nga tutegedde kikimuse tetumanyi kikyamulumye tetumanyi lwaki yafudde mu nfa ey'amangu ago tulina okubeera nga twebereramu kati mukwano gwange ampuliriza nagambye twamala ne Haji Miti Musajja musomi wa ddwa video tewerabira kubeera nga oyiwa ekigalo Ssabasajja Kabaka owa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri ono nantalinnya mu kateebe ate munnange nga Cuucu nantawetwa embeera y'amazadde okubeera nga munnange ebeera nga eddugala wali eri mu Lubiri kubanga munnange bannayuganda bamaze okubeera nga batandise okubeera nga ate beefulya mu kinga embazzi baana bannakalaama ab'enda ya nnakalaama abazzukulu ba Kintu ate be beefudde bano nga bagamba nti Ssabasajja Kabaka owa Buganda ku Charles Peter Mayiga ono nga ye Katikkiro wa Buganda munnange embu bano balinga abakozesebwa ate embu NRM balinga abakozesebwa mbu mwami Museveni lwaki njogera ebigambo bino nga neyabyogedde yennyini wali mukwano gwange ampuliza ogenda kubeera nga obyerabirabeka ebigambo kugambye nti bitiisa ebigambo byeraliikiriza ebigambo byennyamiza wabula nga sene bakubeera nga nkutuuseeyo kansooke nkuwaata akatambi kano mukwano gwange ampuliza be nkakugjamu nkutwala direct mu katambi ka Ssaabasajja ak'ebyewuunya akatiisa. Bas ampuliriza
kakatukiridde mu katambi ka Ssabasajja nkusaba n'obuwombeefu owulirize ebigambo bino. Nkusaba mukwano gwange wenna gy'oli Munnayuganda wulira ebigambo bino. Nkugambye nti ebigambo bino bya Munnayuganda, omuzzukulu wa Kintu, omuzzukulu wa Nambi, omuzzukulu wa Buganda ye yeevuddemu nayogera ebigambo bino ate ebikankana ebitali byakusaaga, ebigambo bino ebitali byakusema. Bino nno bitwaliramu wamu ne gavumenti ampuliriza nga bino biraga nti munnange Ssabasajja Kabaka wa Buganda yandibanga ayolekedde akaseera akazibu ddala okusinziira ku bino byogenda okubeera ng'owulira. Kubanga mpuliriza bwetutuukidde wano ku mpewo ng'omusajja ono amaze okubeera nga asayini nga kigambibwa nti munnange gavumenti eno yasazeewo dda wadde ng'eri ku ttaka lya Buganda, ettaka lya Kabaka erya Ssabasajja, nga ebitongole ebya gavumenti bingi biri ku ttaka lya Ssabasajja era nga bakolewo emirimu gya gavumenti basazeewo Ssabasajja okubeera nga bagenda mujjako omulitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi ate ekisinga okubeera nga kyewunyisa oba ekyennyamiza. Kaakati Bannayuganda nga bakulembeddwa omusajja ono abamu bawagidde ensonga eno nti Kabaka yennyini ne Katikkiro tebakoze kimala kiri awo okuyamba bazzukulu ba Buganda abawambibwa yadde okukyogerako. Kaakati kibagwanidde mbu okubeera nga baggyibwako ensimbi wadde ng'omuntu agenda okubeera nga bajjako ensimbi ate atudde ku ttaka lya Buganda. Bibino byewulire si byange. URA ayisiza ekiteeso oba ekirowoozo ng'egamba nti Buganda luwalo lwaffe bagala bajjako musolo aba Buganda. Mbegayidde mwongere nedda muzisabe n'emisinde nagyo mugigyeko omusolo, ne Buganda Land Board nayo mugigyeko omusolo kuba bakola sibitegeera. Kyekitegeeza nti wemugenderedde okuggyako abantu abo omusolo kitegeeza mukimanyi nti nabo bali ku bizinesi. Tebaba bizinesi mubagyeko omusolo, bayamba ki abantu baabwe? Gavumenti wakati enyiga abantu basirise, ettaka balijja ku bantu baffe basirise, abaana baffe battibwa basibwa basirise. Bwemba mbajjako omusolo mugubajjeeko kubaza amakulu galina sigalaba. Munsonyiwe, mujja kunsonyiwa tinjogera bubi oba nti Buganda nze ndi Muganda nze mukiibi, naye Buganda gye nali mmanyi si gye ndaba. Abaana baffe aba bulijjo baweza mu kkooti z'amagye bano basirise, naye nga nabo bakiraiminga mbu bakulembera abantu era bakola biyamba abantu, naye nga abantu baabwe babuze. Saa zino ffe nga NUP tubonaabona abaana baffe babuzibwa Bannayuganda basibibwawo. Kibalama mwana Muganda damulira Muganda natali Baganda Bannayuganda bano bakabaka mwe bava basirisa abaana baffe bakola ki banyigirizibwa. Kaso bwe nga nsonga yakubajjako bujja musolo mubajjeeko nzisira amakulu galo mubajjeeko. Ffe ne tufa okubanja Bannayuganda gy'olidda muli omusolo yayaguwanze, ddamuli omusolo yayaguwanze, omusolo yayaguwammwe nga gavumenti. Bwagwa abantu ku ttaka n'osirika nga gwe mukulembezeewe, gwe munadini asabira wuwo, ne batta omukazi n'afuuka nnamwana nga tamanyi. Bakazi bangi tebamanyi bafumbirwe mu DPIA oba gye balinda babba bajja kujja, tebakimanyi bali awo wakati. Kuba bawo yagendanga bulijjo bamukwata bukwasinga bulijjo n'agenda n'asibibwa, omukyala n'asigala awaka. Si nnamwandu ate si mufumbo kuba bawe taliiwo. Katamanyi oba afumbirwa omusajja omupya oba tafumbirwa, kwajja kuba yakafumbirwa bwati bawo akomewo, oba sikyo ajagana okufumbirwa bawe alemedde yakudda nga yafa. Abantu mbatadde mu kifaananyi ki? Gwe akuta omuntu omu famire emu, ekyo kintu kigazi nnyo ky'Omuganda nga kyemukola kimuliko. Naye abantu abatukulembera badde bayisa amaloboozi gaffe basirise bwe kiba nga kubajjako busuulu. Nze neewu Buganda ffe batukulembera wano sawa zino ffe tubanja ne gavumenti ya wakati, ffe tubanja ne revenue nyinyi weyimirira okuba gavumenti gabajjako omusolo ku nvujjo, si ku nvujjo ne ku ki ebyo byonna byegamba eyimidde ku ttaka yammwe yennyini kweyimiridde okubajjako ebintu bwe bityo. Kaakati nno ampuliriza ebigambo nga bino bw'obiwulira ogwo bikuwa kifaananyi ki era mu bwongo bwo kiki ekikujjira? Bannayuganda bangi bawambibwa, Bannayuganda bangi battibwa, Bannayuganda bagobwa ku ttaka nga n'okufuna emirimu birimu okusosola kungi. Naye twebuuza
nti Ssaabasajja Kabaka ddala ye muntu omutuufu okuvayo okwogera ku nsonga zino, oba Katikkiro Mayiga yalina okubeera ng'ayogera ku nsonga nga zino, kubanga Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atutegeeza nti Obuganda bwazzibwawo naye obuyinza tebwafuna, wabula temubongoota. Statement eyo yali nkulu nnyo era ng'etegeeza nti naye kennyini ng'omuntu yandibanga oba oliawo takkirizibwa kubaako bigambo ebimu oba oliawo byayogera kasa agamba nti obuyinza tebwafuna, kitegeeza talina buyinza. Kaakati Katikkiro bw'avaayo, bannayuganda bangi bamukubyemu ebituli ku nsonga ez'enjawulo era nga bano bangi bagamba nti yeekulubeesa nnyo n'omwami amayiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni mbu neerabira nti muzzukulu wa Buganda era n'ava ku baana aba Uganda, abaana ba Nnambi ne Kintu. Kaakati nno mu mbeera eno mukwano gwange ampuliriza bw'ati Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo yavuddeyo n'alonda Lope omupya amayiddwa nga Honorable Joel Ssennyonyi ono ng'akiikirira abantu bawali e Nakawa. Kaakati n'ebigambo bingi biyitinganye wabula omukulu ono Joel Ssennyonyi ayina likodi gye yakoze era likodi eno ebadde tennaba kubeera nga erabwako oba oliawo mu paaliyamenti ey'ensi Uganda emyaka gyonna bukya lubanga lwa mmindi. Kaakati ebigambo bino bitiisizza nnyo abamu ku bantu naddala mwami Museveni bw'abadde akolagana ennyo obutereevu n'omwami amayiddwa nga Mathias Mpuuga ono nga yabadde Lope oludda oluvuganya gavumenti oba leader of opposition. Kaakati bataddewo Honorable Joel Ssennyonyi ono nga kigambwa nti akkiririza nnyo mu Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era taabe mwangu n'okusinziira bw'akoze mu kakiiko akakosase. Kansooke mbikuwe mu bujjuvu naggambye ebintu si byange bya bannayuganda ssekinomu. Video tewerabira giwa Kigalo ompya nkusaba subscribe kuno ku mukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka. Joel Ssennyonyi ensonga ezimu ezisinga omujjukirwako yakwata omukyalo gwe bayita bamutuuraki owa Uganda Airlines eyali takwatibwako muntu yenna eyali ava mu famire y'omukulu nga omukulu agamba that's my girl, she's untouchable. Joel Ssennyonyi yakwata Uganda Airlines n'ebitongole ebyetooloddaawo n'abikunkumula bw'ati n'akwata UNBS. Okitegedde? N'akwata UNBS mwali omusajja oli amaze obukadde ekikumi ng'enguzi. Waliwo erinnya lye bamuyita Obiru, Ebiru, baali awo abo n'abakunkumula naye baali mu office nga bamaze emyaka mingi nga tebakwatibwako. So bano ekisanja kya Joel Ssennyonyi si mwali basoose okubeera mu office, baali babeerako dda mu office mu leader of opposition abalala oba n'abakulembeze bakosasa abalala before naye nga tebanonyenyezebwako kubanga emisango egyazuulwa tegyali gya kisanja kino, gyali gibaddewo emyaka mingi emabega. Naye junior gwe bayita bo junior Joel Ssennyonyi n'abakwata n'abazuukusa n'alaga ebikyamu byonna n'emizigobanya egyali eyo. So Joel Ssennyonyi ng'oggyeko nti Mpuuga abadde leader of opposition y'omu ku bakulembeze abadde outstanding abashayininze nnyo mu kabineti ya gundi ya Mpuuga. Kakati ku mikolo gy'akoze era n'atuuka n'okuteeka obukulembeze bwonna bwa parliament ku pressure. Okitegedde? Ojjukira ebyali mu mabaati ebyo byonna baabikuba mu ttooki. So Joel Ssennyonyi akoze omulimu gwe nga talina gwatya awo mu mbeera eyo kyongera okukulaga omukulembeze ateetiiririra, ali determined and the future is bright for Joel Ssennyonyi. N'ekifo kye baamuteekamu noza kimunnakyalinze bulungi okutuuka ku ssa lino kwatuusa. Naye nga tonnalowooza kifo kye baamuteekamu ekimunnakyalinze. Joel Ssennyonyi rekodi ye, Joel Ssennyonyi munnamawulire omukenkufu. Omulimu gw'obunnamawulire gwe gwasooka omunnakyalinga okutuuka kweno embeera. Esooka is a senior journalist. Omulimu gwe yali akoze ebbanga ddene. Kakati zanera omanyi omulimu gwa journalism kye gutegeeza n'obunkenke bwe guyina ku level Joel Ssennyonyi gye yakola ki gye yagukoleramu. So eno yali just ziringa add-ons. Yagattako obugasi ku kino kye yayingiramu already yali yafuna shaping eyo. Ate jjukira ali akolera omu ku media companies ezisinga okubeeza amaanyi zaali zisinga obulungi by then. Yes. So yali nurtured bulungi ne bakama abe by then era yagenda okutuuka wano mwami Kyagulanyi secretariat bali bamaze omulaba nti omuvubuka ono oba omwami ono atuuse ku mutendera ogufuna obuvunaanyizibwa buno. In fact Ssennyonyi ajja mu politics
abantu batandika okunotisinga Ssenyonyi ku bigundi bya OTT mobile money okwekalakaasa okujjukira ambadde saati eza red nga buli omu tamanyi nti Joero agenda kujja mu byabufuzi oba agenda kulekulira amawulire so ajja mu eyo campaign njijjukirawo Kampala Road awo nga bali bawakanya OTT taxi ogwo omusolo gwe bali batadde kukubeera ku internet n'etteeka eryo lyonna bwajjaawo kakati bamalimu ba EPAS Salvador baani awo naye Joero twali tumugoberedde ffe ebbanga ddene abaali balaba ensonga ezigenda mu ggwanga kubanga ali ahostinga emu ku shows ezisinga okubeeza amaanyi lwakuba show erabidde naye yalina shows ya hostinga zibayita one on one ezimu ku ezo era zaali za byabufuzi singa mujjukirako nga anka ng'asoma amawulire n'amawulire agasoma naye yakolanga ne programs ez'ebyobufuzi by then Queen TV so yali nechadi bulungi ekimala omulimo gwe yakolera emyaka egita TV so tulowooza ali atuuse era bakamabe mu kibiina kya NUP ne bamusaamu obwesige ogenda okukola omulimo gwakoze obulungi n'omutima gwe n'okwagala era abadde successful in fact n'obwogezi bw'ekisinde nga people power okukifuna nga tanaba nakufuna okay yagenda okifuna nga kifuuse NUP era yali ayogerera people power jukira buli omu yali ayogerera people power ekiseera ekyo nga tebamanyi official voice waweeva Joero n'atekinga position oyo nga spokesperson wa people power naye ffe abamu kati nga spokesperson wa NUP tekyatwewunyisa first of all nga bw'oyogedde yali mu media mu mawulire musomi wa mawulire okuba news anchor kweyo level nga NTV by then ogwo mulimo gwali gumufitinga bulungi bw'omugeragera n'abantu abalala abaliwo so gwali gumufitinga bulungi naye nze muwa bonus Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri Banadamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna yalimo okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero nkumasira Banadamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87